Webale nnyo munaffe Mukisa Ronald. Abantu basimattuse okufiira mu kabenje akagudde ku luguudo lw'e Gayaza mu bitundu eby'Okalere. Mmotoka ekika kya takisi namba UAX 279F bw'eremeredde omugoba waayo bw'atyo n'agikata mu luwonko olubadde awo okumpi. Tusobodde okwogerako n'abakulu mu poliisi ne bakakasa nti batandise okunoonyereza ku kiki ddala ekyaviiriddeko akabenje kano. Abasaabaze abadde batambulira mu mmotoka ekika kya takisi namba UAX 279F basimattuse okufa oluvannyuma lw'omugoba waayo okugikuba mu mwala ku luguudo oluva e Kalere okudda e Kampala. Wetutuukidde mu kifo kino ng'emmotoka eno ekyali mu mwala wabula ng'abasaabaze temuli nga bafulumidde madinisa. Okusinziira ku musirikale w'oku nguudo gwe tusanze mu kifo kino ng'ono tayagadde kulabikira ku kamera zaffe, agamba nti kirabika ono abadde tayagala kukoona bantu abakozesa oluguudo luno n'assalawo bw'atyo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza akabenje kano. Ono ayongeddeko n'ategeeza nti bagenda kunoonyereza okuzuula ekituufu ekiviiriddeko omugoba wa takisi ono okugikuba mu mwala. Leero waliwo akabenje akagudde eri Kaleerwe nga akabenje kano kabadde ku taxi registration number UAS 279F ebadde eva Gayaza ng'edda Kampala, ebadde esituza abasaabaze negwa mu Kinyaawo, naye tewali alumiziddwa, mukisa mulungi tewali alumiziddwa. Kigambibwa nti obuzibu buvudde ku break failure, break badde tekwata ekirese obuzibu ate kirabika takisi eno motoka eno naye badde ekaddiye nnyo. Kati ekikulu ekiddako motoka twagitutte mu poliisi ya Wandegeya nga tulinda omukugu waffe owa inspector vehicles IOV agenda kukebera alabe embeera motoka eno eri mbeera ki, awo yoke tulabe ekidirira. Naye twagala kukubiriza abantu mulanga maddala bavuka ebidduka nti batona bakutandika enyindo zonna munange bale tusaba ochekinge olabe motoka gyovuga eri mbeera ennungi, eri mu mbeera ki yokweta otandika olugendo lw'engendo gy'ogendamu, si okuyingira buyingizi mu motoka otandika okuvuga, awo oyinza okufuna obuzibu. Bikusakiddwa Wandolo Bone, Crystal TV, Omunyo.